Balamusizaako bavubuka bannange naddala benpita aba ghetto youth. Ekintu nno ghetto kinene nnyo era kigaziwa, naye nabbi omu yakitottola ng'agezaako okubuulira abasajja abo abaagala otukozesa ensobi nga bayisaawo ebyabwe. Yagamba ng'agamba bannabyabufuzi oba abo abalemedde mu buyinza nti wano we muba munoonya obululu mujja mu ghetto, naye olubawo obululu mwerabira ghetto, mufiisa ghetto, mubonyabonya ghetto, muzaala wa ghetto, amateeka ge mukola ganyigiriza ghetto. Ate era ne mumala ne mugamba nti ababbi basibuka mu ghetto. Era ne mumaliriza nga mugamba abawejjere. Munnayuganda gw'atamanyi Luganda gwandaba, buuza ku munno akuliraanye ng'amanyi Oluganda omuwejjere oba obuwejjere kye kitegeeza. Kankitemeeteme sigenda kiwanvuya nnyo. Omuntu gwe bayita omuwejjere ye muntu atakyalina ssuubi mu bulamu bw'ensi eno, ye muntu alowooza okwetta, ye muntu atalina ttaka we bamuziika, ye muntu atalina kyakulya, ye muntu atulugunyiziddwa mu bulamu bw'ensi eno n'atuuka ng'akomye takyalina w'alaga. Era omuntu yenna bw'akozesa ekigambo nti omuwejjere ng'akikugamba, owulira nga wenna wenna osaanyeewo. Mwe ba ghetto youth muli mpologoma. Empologoma bwe bagiteeka mu keegi ne bwe bagiwa ekibumba esigala eri mu keegi, esigala nsibe, esigala terina maanyi. So nga ate kummwe mwenna ba ghetto youth bemmanyi abalina ro oba abalina akabuli, naddala abali ku bigaali 95% muli mpologoma. Kino nkibagamba nze ayitawa, muli mpologoma. Lwaki? Mulina talent. Mu talenti zonna ezikyasinze mu nsi ey'ebikonde. Eyo talent ezannyibwa omuntu ng'ali lion hearted, ng'alina omutima ogw'empologoma. Naye talenti yammwe baagitta, baagifuula ya bigaali. Gwe omuyimbi toyina kukuumibwa bookisa, kubanga bookisa alina omugaso munene nnyo mu ggwanga okusinga omuyimbi. Nkiddamu, omuyimbi bw'agenda bookisa, omukubi w'ebikonde bw'agenda e Bulaaya adda na gold, bronze, silver n'emisipi, world champion titles ng'ezo. Gwe omuyimbi akuumibwa omukubi w'ebikonde, bw'ogenda e Bulaaya odda naki? Odda naki? Njagala ombuulireyo show emu ey'omuyimbi ng'esobola olabwa ensi yonna. Naye ate omuzannyo gw'ebikonde bwe batugamba nti Mayweather oba Manny Pacquiao agenda kukubagana fight ne weba ku ssaawa 9 ogw'ekiro ogwa wano, tugiraba. Mmwe mwenna babookisa na buli mulwanyi yenna ng'oli ku kigaali ky'omuyimbi. Omuyimbi gwe, omuyimbi yalina okuba nga akujjonkera, so singa gw'ojjonkera muyimbi kuyisaawo bikolobero bya bigaali. Eyaleeta ghetto structure bwe yatwala abaana Damulira, bwe yatwala abaana ewa Mwami Museveni mu State House, yakozesa zino statement. Muzeeyi, bano be bayaaye abakola effujjo mu Kampala, abookya ebipiira, abakutawaanya,
kubanga kodi gye yabatwaliramu ye yagendanga bulooka ewa Muzeeyi Museveni asobole okugyayo ssente abaweeka akakadde. Kitegeeza ekifaananyi kye yabatwaliramu kibi. Teyabatwala wa Museveni ng'abanjulayo nga babookisa abeetaaga sapooti okukuba ebikonde okutuuka ku international level oba sinaki okuleeta omusipi ogw'ensi yonna. Okitegedde? Naye ng'ate basobola okuddira ne bagera nga Uganda Cranes egenda zanya. Buli muzanyi ne bamuwa miliyoni 10 oba 5 okikozesa ng'okweraga nti bali supportive. Baganda bange abakubi b'ebikonde muli bantu b'amaanyi, tebabateeka ku bigaali eby'okukola effujjo yadde nga babatadde ne babawa eddembe mudde mu bantu. Mukozese omukisa ogwo kwerwanako na kusalawo kirungi ekyo ekigenda obbagattako, kubanga eri babatwale wa Museveni babatwala nga bazzi ba misango. Era ne woofiisi ddamulira zaali mu kukola oba zankoze mu ghetto balina amannya gammwe, bamanyi we musula, balina ennamba zammwe ez'essimu, bamanyi baganda bammwe. Nti byonna bye baagala we binaaba biwedde bagenda basindika mu makomera oba babatte. Bakyali baffe bangi okulonda okuwedde okwa 2021 baakwatibwa ne bateekako ebisango eby'obulimba. Mwami Museveni ne Muzeeyi Ddamulira njagala obbabuulira kino. Ghetto teziri mu Kampala wokka. Ghetto teziri mu Kampala wokka. Wemba mulowooza nti ghetto ziri mu Kampala ze muli mu kugulirira waveeyo abaana bajje balwanyise Kyagulanyi. Uganda yonna mwagifuula ghetto. Olw'ensonga omuntu ali ehoyima alowooza e Kampala ye wali obugagga era abagagga bali mu Kampala. Mwayavuwaza abantu okwetoloola eggwanga lyonna. Y'ensonga lwaki essaawa zino mulowooza nti amaanyi era mwalinga mukikozesa nti amaanyi ga Kyagulanyi gali Kampala. Galimu abo abaana b'omu ghetto ab'e Kampala. E Busoga waliyo ghetto, Arua waliyo ghetto, Hoima waliyo ghetto, Kiboga waliyo ghetto, Masindi waliyo ghetto, Embalala waliyo ghetto, Kawabe ku Bizinga nga Bibuvuma waliyo ghetto. Essaawa zino nabagambye mulwanyisa Uganda yonna, mulwanyisa bannansi, temulwanyisa Bobi Wine. Uganda yonna yafuuka ghetto. Nze obubaka mbubagambye mwesonyiwe okukozesa abaana ba ghetto. Gwe ghetto youth fena tulina omutima ogwo era twenoonyeza, tumanyi onnoonya ssente. Y'ensonga lwaki nakugambye muli mpologoma, ate empologoma nga nsibe eri mu keegi ne bw'ogiwa ekibumba esigala nsibe. Newe banaakuwa akakadde kamu ne bakuwa ne booda, newe banaakuwa akawumbi ogenda sigala ng'oli mpologoma ensibe. Mulowooza okugaba ssente naye ssente tezimala buli kimu. Goloza bw'onaazimpa nkwagala ennyo. Abo abaana beenoonyeza bamanyi obulumi bwabwe, balina obulumi bwabwe. Olw'ensonga gye bava temubaagala, wabula mubaagala mu tayimu za kubakozesa bikolobero ng'ate babikola ku bannaabwe. Y'ensonga lwaki nabagambye tubeera nabo, tulya nabo ekikomando, tusula nabo, tukagoba nabo, tunoonyeza wamu na mikono gyaffe. Ebyo by'obwereere kawaani bampita ayitawa.